Zakadaaa TV bulijjo tujja tubagamba nti bannaye bwe bintu bye muwulira Zakadaaa TV mubitwale ng'ekyamakulu. Ekintu nga tekirina kutuukako gezaako okumanya nti ekyo ekintu gw'owonye bakulabudde Zakadaaa TV ofunye information. Buli bwe munaabeeraawo nga temuwuliriza n'ogamba nze tekisobola kuntuukako, nze abantu bange mbeesiga, nze kiki, ekintu kijja kutuukako. Ngenda baleetera Zakadaaa ono ali maziga. Amaziga maama we yennyini yagamutuusizzaako okubeera nga yali amuweereza ssente, amwesiga, ssente zonna yazirya. Tuddamu okubagamba mulekeraawo okubeera nga mwesiga n'abantu ku ssente. Tukoze programu nnyingi, bakadaama bangi abavudde ne babagamba experience gye bayiseemu. Muwulire abantu b'e Uganda babbi ku ssente. Toweesiga muntu yenna ku ssente. Nabagamba bw'oba tosobola kugumiikiriza, bw'oba tosobola kusukuma ssente zo ku direct transaction nga ssente ozisukuma bank to bank, ojja kugamba nti bakusala nnyingi. Nyongera nti basala ssente nnyingi bw'osukuma bank to bank. Naye okusukuma bank to bank nsale nnyingi naye nzisangeyo Uganda. Bangi muzisanzeeyo, bangi temuzisanzeeyo. Abazisanzeeyo bye bavaawo ne bagamba nze nina omuntu wange, abantu bange mbeesiga, bajja kulaba, naye naawe lumu bajja kikutuusaako. Muve kusukuma ssente e Uganda. Bw'oba kale toyina ngeri yonna ng'osukuma ssente mu banka, nabagamba basukuma akapapula ako omwezi ogwo gwennyini gw'osukumye baguteekeyo akapapula bakubira ekifaananyi screenshot. Ate beerako n'abantu abalala era nabo bagenda nga tebakwatagana n'omulundi n'ogumu n'omugamba akantu ako genda okatwala owagundi, akantu ako genda ng'abantu 3 ku transaction emu. Ne bw'onoofiirwa emitwalo 5 konfaminga. Gye bujja mu maaso tujja kugulawo ne poliisi ng'omuntu yenna bw'oba oyagala tukakasize ekintu kyo nti bagulidde ekintu oba bakuteereddeyo ssente, nga ffe Zakadaaa TV bajja kujja tukakase nti ssente zo bazitaddeyo. Muve mu muzannyo. Muve mu muzannyo. Ne bw'okwata emitwalo 5 n'ogiwa mukwano gwo n'ogamba munnaye ndabira ekintu ekyo nga bwe kiri, mugenda kukaaba amaziga mangi. Muve kwesiga abantu ne ssente zammwe. Zakadaaa gwe ngenda obaleetera emyaka 2, teebereza emyaka 2, ssente z'emyaka 2 zonna zaagenda baazirya. Eyazirya yali maama we. Yali maama we yalya ssente ze. Agenda banyumiza story engeri gye yalimu, naye ng'ajjukira maama we yamugamba ssente aziteeka ku fixed account. Fixed account eno yamugamba nga ssente tuziteekayo ku fixed account, ojja zifuna ng'okomyewo mu March gwe guno ogwokusatu. Teyafunyeeko wadde n'ekikumi, zonna yazirya. N'amugamba simanyi, yamugulirayo n'akate kennyini, amugamba bakatunde addeyo ebweru. Tewaliwo n'akatagamba tagenda katunda. Kyenjagala mumanyi, kye tujja kuwa babuulirira, naye oluusi waliwo omuntu ateekawo mu komenti nze nafuna omukisa, nze bannange ebyange birungi. Toyina mukisa gwe wali ofunye. Katonda akyakwatiddeko naye ajja kukuta. Temwesiga bantu na ssente zammwe ze mukoze, ne bw'abaani toweesiga muntu ne ssente zo z'okoze bweru. Tubagambye emirundi mingi, Zakadaaa akati ali mu maziga. Emyaka 2 mmye zonna maama we ssente yazirya. Ate waliwo n'ebintu bye bakufera lwa buteebuuza. Mbagamba nnyo mwebuuze. Bw'oba ozze wano n'owulira banno nga boogera nga tonnabakanya, tonneesooza, tonnagamba ebibozi bya Zakadaaa, funamu ekyokuyiga. Ono Zakadaaa akuleetedde voice note oba akugambye ekintu ekyamutuukako, toyina ky'ogenda musasula. Gw'omufunamu ye talina kyakufunamu kuba ate ye akwagala nnyo, kuba abantu abamu bafuna ebizibu ate ne bataboogera. Gwe oba omufunamu. Neetebereza emyaka 2 weesize maama wo ssente ozisukumye, agamba aziteeka ku fixed account. Kati singa wali weebuuziza fixed account tekola bweto. Fixed account ze ssente z'oteekayo nga tolina zijjayo, ate oziteekayo omulundi gumu, tebongerezaako. Bw'ogamba nti njagala fixed account ya $6,000 oba $10,000 oziteekayo omulundi gumu ne bakubala emyezi 6 oba omwaka n'okugenda waggulu. Yeyo fixed account, tebongerezaayo. Savings oba zino account eza current account zezo z'oteekayo no depositinga. Naye kasita ogamba fixed, kibeera fixed okwata oba miliyoni zo 10 n'oziteekayo n'ogamba nze ngenda zijjayo after emyezi 6 oba omwaka oba emyaka 2 oba emyaka emeka. Naye singa weebuuza
noga abannaye maama ngamba sente zempeeza ziteeka ku fixed account mujja muwulira bibeera bya bulimba. Sente zammwe ze mukoleredde muziwe value, muwe value sente zammwe ze mukoleredde, mulekeraawo okwesiga abantu. Kadaama ali mu maziga agenda kunyumiza story ye nga bwe yali maama we yasobola atya okubeera nga alya sente ezo zonna. Kadaama kati alaba Uganda takyalina nekyasobola kukola, ayagala kubeera ng'akomawo e Saudi acape, naye agamba talina wadde n'ekikumi. Tujja kuba tukwasaganya ensonga eno tulabe engeri gyetusobola okubeera nga tuyamba mu Kadaama ono. Naye bannaaye mugezengako okubeera nga muwulira bye babagamba. Omuntu yenna tugenda kutandika service, omuntu yenna bw'oba oweereza ssente ng'oyagala okonfaminga nti ssente ezo bazitadde ku akawunti yo, tukubira essimu ng'omaze okuweereza ssente omanyi gw'ogamba nti oyo azitaddeyo, aleete akapapula tujja kakonfaminga, tukonfaminga akapapula ako nti katuufu oba si katuufu. Eyo service tujja kubeera nga tugitandika. Naye nga mbagamba bannaye muve ku kwesiga abantu nga mubasukumira ssente, bajja kubalya ssente zammwe zonna ze mukoleredde emyaka 2. Wuliriza Kadaama ono amaziga galimu, olabe kiki maama ekyo yamutuusaako. Temwesiga bantu na ssente zammwe. Amannya gange bampita Alidde nga nagendako ebweru n'enkomawo. Nagenda ebweru n'enkomawo ng'era nakola emyaka gyange 2 ekiggwaayo. Kati mu kudda maama wange yaŋŋamba nti ssente zange baziteeka mu ki? Baziteeka mu fixed account. Nagamba kati onooba osobola guminkiriza paka ki? Maachi, kubanga nabagamba tuziggyayo mu Maachi. Kati bwe yaŋŋamba bwetu ne ŋŋamba katulinde. Kati mmene tuba tusemberera okutuuka mu Maachi ne mukubira ku Sande essimu ne mugamba maama Maachi yino etuuse ku Mande. Ngenda oggyayo ssente zange nsobole otandikawo bizinensi. Yaŋŋamba nti kubuulire muwala ono nsonyiwa naye ssente zo teziriwo nazikozesa. Ssente zo nazikozesa. Naye naŋŋamba mu bintu byonna bye yasobola okungulirayo just yangulirayo ente. Mbu yangulirayo ente. Kakati ssaawa zino njagala okuddayo mugamba atunde ente nsobole okuprosesinga ku bintu byange nzireyo. Agamba tasobola tunda nte eyo. Kati mumpa ku magezi ki? Kuba njagala kuddayo kwekolera. Wano mu Uganda wendi siyina mulimu. Nali napangisaayo akayumba. Ssaawa yonna landlord ankonkona. Siyina yadde solution n'emu. Njagala kudda bweru. Maama wange agambye otunda ente eyo. Kati simanyi nkole magezi ki? Nsaba ku magezi. Nakola ningamba olw'embeera gye tulimu nga mazima ddala tuli mu mbeera mbi. Ningamba kagende ebweru nkole, naye maama ngenze ebweru okola naye omwaka ogumu gujja kuba gugwo, ogumu gubeere gwange. Naye ku zonna ssente nafunako nte yokka. Mpozi ne ssente zeyampeeza renti. Esente zeyampeeza renti recent wano omuwarabu nali nakomawo nga mubanja. Bwe yampeereza ssente yasindika nusu zaali 10. Maama ne muwaako 1,000 kubanga zaagenda otuuka eno nga ziri 9,7. Maama ne muwaako 51,000 nze ne nsigaza 4,000. Naye kati ku byonna siinawo yadde entandikwa. Nsaba ku magezi munyambe nkole ntya era nzizeeyo ntya ebweru nkole.